Alright, ogamba otya kyekumidde ku Jonathan Exclusive olwaleero tuzijjidde mu mudu eteeka okubanga ya waggulu nnyo ndowooza mutulaba tuli basanyufu nnyo nyongera okweyanjulira nze Bernard Ssengonzo okutuusaako puroguramu y'olwaleero ne muganda Jonathan olwaleero yeekwatidde mu bintu bino okulaba ng'akuwa ekifaananyi ekirabika obulungi bwe kiti Seged tusinzidde wano nno olwaleero ku Masengere ewa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II kubanga tukutuusaako emboozi eno ne muganda wange Omugagga Ssende nga bulijjo tukomyewo kuba oliawo kubawa ku bintu ebyokya sooka obuze kuba tulaba Jonathan Exclusive mbagala nnyo mutuwa omukisa mutuwa platform twogerako eri abantu ate mutunoonya buli kiseera ensonga nesigala nga zitambula bulungi ate olwaliro ndi musanyufu nnyo 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 kulikayo mu weekend wanyisewo tutwadde tuli awo Ssaabasajja najja n'atubuuza mu ssanyu eringi ennyo sooka otubuulire. Nze kiyinza okugamba kiri kimu ndi musanyufu ndi musanyufu ate sinze nzekka nze naye essanyu tubadde mu newsroom wali nempologoma eyogerako eri Obuganda etwongeza radio Basingo Alex naye musanyufu nnyo tujjamu baleetera paati esinza okunnyumira bakuba Ssaabasajja Kabaka obulamu bwaffe bugenda butereera era tusuubira okudda mu bbanga eritali lya wala bategeeze na kino Ssaabasajja Kabaka ayogedde ku mpewo ekiwandiiko ky'abadde asoma nga tataddeeko na gaalubindi tadde ku gaalubindi ali mu ntebe asibye ettaayi bonna kugamba oba shonyiveeko nabuvi toddamu tukyankalanya n'odduka wo essanyu oyinza bw'okola omutwe nti essanyu libuutikidde Obuganda eyo liidi ebantuufu kituufu omanyi mawulire tulina kibayita headline kati headline Ssaabasajja atubye headline olunaku olwaleero essanyu libuutikidde Obuganda nkitaba empologoma bwesiimye nerabikako eri awembuliza kirekawa abantu abo bannakigwanyiza oba oli awo nga baliko n'ekikyamu ku mitwe oluusi ababadde bavayo nga bagamba nti oba oli awo Kabaka yassizza omukono. Waliyo abantu abaagala ebibyo nga bo baagala ntalo essaawa 24 baagala ntalo ojja kusanga nanyize omuterega nga avudde n'ayogera kituufu era bangi ng'oli aga abannaye atavuddeyo nga tuswazizza naye ffe tusaka mawulire tuba tugenda mu ferodi tufuna obulumi bw'abantu bazeeyi baffe oyambadde t-shirt eriko CBS nosanga omuzeeyi bambi tamanyi kigenda mu maaso ayina omutabani yamubuzaabuzizaawo alabe ku social media nga mubutuufu okumukonvinsinga nti maaso mogi gyali awuli alinga amulimba kasinzira wano ku Jonathan Exclusive Ssaabasajja Kabaka kyukyu lukoma nantawetwa bene amanda agamenye embazzi eyasiima n'otuwa omulimu ku CBS njala kwebaza okuvaayo n'oyogerako eri Obuganda kituufu Ssaabasajja Kabaka leero puroguramu gye ngenda okukola singa mbadde sobola okuwa omutima n'ogukebeera n'olaba essanyu lye nnina bw'osanyuka otera okugabayo ku ssente ntwalako ku kyebikayo siina naye mpulira ndi mumativu jakukuba oluseke kumpewo kuno ojja kuntegeera banaye tukyalina Omugagga Ssende tulaga essanyu lyaffe tuyinekola ku CBS omuntu nabye yeebuuza nakola ku CBS abantu badde oyimanyi wandisanyusa otya naye essanyu lyempulidde omuterega ng'ayogera kati akeetala akabadde wano kizibu okutegeeza omuntu Masengeri bwe badde nga bene agera kubeerako eri Obuganda ale soko gye tulabe soko gye Alex omanyi BBS olakubuulire bino ebintu biri bya mirundi ebiri engeri gye tukola wano omuntu ayinza okubeerayo n'agamba mbu ffe tugize kujubisa kintu kino olw'okuba Kabaka yatuwa emirimu wano nedda bagambe nze Basingo Alex Basingo kitegeeze Basingo ani Alex ndi musanyu nnyo empologoma egambye obudde butono nnyo ekola ki obudde bwonna ekoma wano ku butaka naye ekikulu mu byonna eyogedde teyambadde ki galubindi kituleka waffe ng'Abaganda kiraga nti ki n'Obuganda ayogedde naga nti bulijjo tukubiriza abantu baffe okwegatta ng'emaanyi obumu
kakati obumu gwagezaawo okulawulawula mu Baganda bamu bantu baffe aba Buganda tegeeza obeera mulabe wa Buganda. Ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka agambye nti mbadde ngoberera byonna neebaza abakuumye empisa abakuumye obuntu bulamu abakuumye ennono n'obulombolombo sipiiki nyina yonna mutwe neebaza ne Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bakoze obutaweera. Kale singa Kabaka abadde amanyi mbadde wasinga mukulya kamere emmere sigimazeewo zendi wane eno amba singa kibadde kisoboka empologoma lwena dda tugenda ku kisaawe twale ku ngoye okuva tugenda ku kisaawe namule ku ngoye empya okuleeta ekiteeso ani ayinza okkigoba mbadde wasinga nga ndya kamere ati olunaku ewa nina platform kwendi kati mulema oli omunagamba empologoma egenda kuluma kweyiteeyite njakola eddio kano kasimu kano nkajjayo headsets zange zibadde muneteeka mbwedi anti mbudde wasenga nsanze wano ku masengero ekibadde ono okikwata mu vidiyo. Kati kyembuuza speech eyo gy'otadde ne mutwe gwonna ogiwulidde ku 88 oba ozzeemu nononya waze ndabye bubaka nga abusoma wali oba ozzeeyo n'obunoo speech ngiwulidde ku 88 naye ne ku Manduso ku ssaawa 10 tuba n'amawulire ku 88.8 tusazeewo tetusome gulya naye eri ddala tusome speeches tuba ne story nga ziri zibjudde jjukira buzazi nsi Buganda ziina olwogedde eddoboozi ya Kabaka nga amaze okwogerako eri Obuganda bonna tugatadde omutanda kyembuuza omutanda oluvannyuma lw'okuvayo n'ayogerako eri Obuganda n'abantu bwe kutwaliza awamu oza kireka abapolosi b'omugamba ne boogera ebigambo ebingi ebiyitirivu okufa baperegesi babeerayo naye ebigambo bijja kukendeerakokko ate nabo tobanenya kwogera boogera olw'okuba nti munnaye enteekateeka y'omuntu okuva eno wansi ebeera ya njawulo. Enteekateeka ya muzaddewo eyawukana ku ya muzadde wange. Abamu baatuzaala ne batuteekateeka nga tulizaavinga n'ebyo ebitunyiizizza titubaddewo nga boogera bingi naye tetubazzeemu bubi okitegeera kati tetumanyi ki kyebazzaako kirabika geemu ziwedde awo nnyini wagambidde mwebala okweyisa obululu abantu basonga mu bannaye buli omu nasonga munne ono nze nabagamba kyovula tabakubye tuni empya totuukiridde naawe teri atuukiridde no one is 100% perfect sende kiteeke mu Luganda ebigambo bibadde bivaayo ebyogerwa ku Kabaka olowooza nti abantu badde babijja ku mutima oba badde balina kye bayisaawo nti gundi yamuwaayo kasente isaawo information eno mulimu abadde balina obwagazi bwabwe ku mutima nga baagala okumanya ekifo embuga era Katikkiro ng'avaayo n'akyogera naye nga Katikkiro yakamala okwogera bw'ati ate n'osanga amawulire amalala gagenda mu maaso kati abadde bikutabulira abo Katikkiro amaze okwogera obubaka buvudde embuga ate gwe n'osanga wansi eno ng'aliwo abiwakanya actually mu kusoma budget y'Obwakabaka Katikkiro munnamateeka Charles Peter Mayiga yagamba nayogeddeko ne Kabaka eggulo ku ssimu n'asiima emirimu egikolebwa Obwakabaka nafuna amaloboozi amalala ewansi awogera nti alimba nti Katikkiro akola ki alimba Katikkiro akola ki alimba neŋŋamba abantu baagala byonoonese baagala bagambe nti Kabaka taliiyo baagala ayogera bya bulimba kubanga bye baagala okuwulira naye n'abasasula okukyogera ebyo tobuusabuusa gye bali naye mwe balina laavu ya Ssaabasajja Kabaka naye zijala kwebaza Katikkiro Katikkiro nze kankubulira obukulembeze buzibu nnyo kuba akafaananyi Bernard Alex Jonathan agobadde Katikkiro mu kiseera kino oyinza osaba singa tubaddukawo dda era Katikkiro oli musajja Katikkiro yagenda gyo kugula emipira gy'amasaza ebulemeezi awo omugagga Sende wembuliza singa olunaku lukya lumu ne bagamba nti omutanda enkya ku lwokusatu oba ku lwokubiri akomawo ku butaka ffe bino tugiwumulizaawo emirimu tumukima ntebe public olaba kati omuntu bandangire nti kati enkya teri kukola nga twefumitiza ku baka ba Katikkiro eddoboozi lye omuteregga ebbanga lyabadde amaze nga tayogera nga n'ebigambo byuliko kufe essanyu eribuganye kati olimanyira oddimanya buli gwosaana okata ku mutima nga kikigera maaso Kabaka ayogedde obugambo obusembayo Alex nga tumaliriza obugambo bwange bujja beera bumu bugenda eri abo aboogezi ebigambo lundi byetwogera tugenda kukomekereza bituswazizza tugenda kusemba nakyo
genda kuseema nakyo lowooza nnyo nga tonnayogera at least sirika oleme kuswala nga olina bye wayogedde ebiyitidde okusinga okwogera okomekirize ng'olibuuza atayogedde teyejjusa abaganda bye bagamba Omugaga Sende maliriza tu mawulire tugamba delay consult kugamba yonatha delay story eno ogirwisawo gifulumye neweebuuza n'ofulumya ekituufu okusinga lw'ofulumya ekikyamu ng'oyagala kukuba breaking story kati abadde boogera ebigambo byonna nga binnyika abantu emitima nga bivoola nga bivuma ani ayinza okwagaliza mukadde we alwale taliyo era olugamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutannyoko ani yagadde mukadde wange ali ku kitanda talina okwogera ebigambo bimumalamu essuubi taliyo kubanga omuntu yenna nga mulwadde balina mumuwa bigambo kumubudaabuda ebimuzaamu amaanyi essuubi n'okwagala kati gwe bweyogera ebigambo nga byongera kunnyika mitima gy'abantu oba mulabe wa Buganda oli ajja gamba Sende akola ku CBS yandyogedde ki nandibadde nga sikola ku CBS nagenda okujja no ku CBS okukolawo nga kabaka omutima gwa Buganda ofuna bulungi kabaka mwagala Buganda njagala so kati oli agamba olwokuba nkola ku CBS sigenda kufiira wano njakukeera nveewo naye gwali eyo agamba nti kabaka ali kino webuuzizzaani information ogijja oli kalinda luzi okitibagati oli kalinda luzi banayi emboozi tebankadde nabagambe leero nakoledde wano ku Masengere ndaba wano ekiwala ekirungi ekinyirira jangu tuwuze katono nnyo njagala tunyumyemukko Ssaabasajja Kabaka avuddeyo n'ayogerako eri Obuganda kikuyisiza kitya kikusanzeewa nze ng'omukyalo Omuganda ndi musanyufu nnyo okuba nti Kabaka avudde n'ayogera okwogera kwa Kabaka oba okulabika kwa Kabaka eri Obuganda kitegeeza kyamaanyi nnyo kubanga ebigambo bingi ebibadde biyitiŋŋana naddala kati ffe abakolera Obuganda buli muntu yenna ali wabweru wawulira nti okolera Buganda ekibuuzo kyabadde asooka okubuuza nti Kabaka aliwa so nga naffe tetulina ansa zaakyo oba nga naye tubagamba ekituufu nti gyali ali Namibia Katikkiro yagamba tebakitwala nti kituufu naye bw'aba nga avuddeyo n'ayogera nga tekituufu ali Namibia then I'm so happy. So olowooza kino kigenda kujjako ku bbanja abantu lye badde balina naddala eri Uganda nti Kabaka waffe olowooza kigenda kukendeezaako ku mbeera eyo? Of course kikumi ku kinnaakyo kuba bulijjo bigambo biyitiŋŋana boogera kino boogera kiri Katikkiro abagamba kirala kati at the end of the day Kabaka agenza okuvaayo nga Katikkiro bulijjo kyatugamba kye kituufu so in that way kituyigiriza nti Katikkiro tumwesige. Alright. Yes. Kale mwebale nnyo mwebale ddala okulaba ku Jonathan Exclusive. Omugaga Sende abadde ayinayo akatalekeka kali kamu nze njakwebaza Katikkiro okusomozebwa kwabaddemu mu kiseera kino ng'abantu batusobola okulowooza nti byayogera akola ki alimba naye obuvumu ng'obwo bwetaagisa mu buli mukulembeze yenna nga toyina buvumu Katikkiro bwadde alina tosobola kukulembera dde obweyo si wano kubanga ekituufu kisigala kituufu Katikkiro abadde n'atuwa obubaka nga tugenda mu misinde Kabaka Katikkiro yatugamba nti maaso moogi agenzeeko bweru kufuna bujjanjabi tagenda kubeerawo mu misinde amaloozi ne gavaayo alimba atweka vidiyo azifu Katikkiro azifu Kabaka nti alinga Jubilee ow'ewaka nti alina kuvaayo ssaawa 24 naye Katikkiro ffe ng'abakulembeze ffe ng'abavubuka ab'omulembe guno fina betukuyigiddeko oba oli ku kituufu osigala ku kituufu oba omanyi kyoyogerako sigala ng'okyogerako buli wokyukakyuka abantu babuusabuusa Kabaka ayogedde statement ng'efaananya ddala n'eya Katikkiro nti Katikkiro yatugamba nti Ssaabasajja akyali Namibia akyagoberera ebiragira abasawo bye baamuwa ekisawo kinaatuuka ajja kukomawo maaso moogi agambe tusinzidde wano tukyagoberera ebiragira abasawo bye baatuwa era mu bbanga eritali lyawala tujja kukomawo nodamu n'obuusabuusa Katikkiro bannaye naleese akayimba akapya buli mwaka wa ango gy'alabye naye nze ŋŋambye totuukiridde naawe akayimba kano kagendeera Jonathan akutte kamera tatuukiridde
Bernard akuta omuzina takoze eki tatuukiridde. Sendege ayogera takoze eki tatuukiridde. Naawe atulaba tatuukiridde. Naawe ayogera tatuukiridde. Mukyala wo tatuukiridde. Omwami wo tatuukiridde. Ofuna bulungi buli muntu tatuukiridde. So bw'obanga otunula mu liiso lya munno soko otunule mu liiso naga nti oleke paleyo ng'oyulise notunulira amabala ge nnina ku lugoye oba gamba bwe ndi mwezi mukugu ng'ekiri ewuwo kifumba mutuku gwefuddemu eru bwe tukutuku naye ne bw'ofa tolikomba ku ggulu ofudde mpozi bulijjo dda anyway totukiridde naawe banaye kakati nonze muno ofunyemu ekyokuyiga kiri kimu oluusi oba oyagala okwogera sengejja ebigambo byeyogera oba oliawo ne ku bantu obyogerako then ekyo kisobola oba oliawo n'okutta kyogere ntya erinnya lyo oba oliawo newa yonna gy'osuubira okubeera ng'oyitako n'obuyambi bwonna osobola okusaba kisobola oba oliawo okuttira repetition. Sigadde nze Bernard Ssengonzi okutuusaako programu eno tusinzidde wano ku Masengere wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Twebaza okubeera nga mutulaba n'okutugoberera webale nnyo ya subscribinga n'abatana subscribing agenda mu maaso n'okubeera ng'osubscribing oba oliawo ofune ebigenda mu maaso mubeere bulungi mwera.